kabe n'abagamba erina omusumba Talemwa Paul head pastor in church yokolera ebigambo bye bw'obiwuliriza kakasa toyinza kuviiramu awo era kyemmanyi naawe ali eyo atulaba ebyokuyiga olina bingi nnyo musumba njagala tutandikire wali we twakomye naye ku mulundi guno twagala otugirewo illustration from the Bible nga omanyi abantu baagala nnyo okulabira ddala ekiri mu Bayibuli ddala Katonda alina embeera gy'akola ki gy'ayinza ekyo kibaleetera okuguma n'okwenywereza ku Mukama kati nsaba tuwe illustration from the Bible eraga Katonda engeri gy'ayinzamu ekyali tekiyinzika eri abaana b'abantu. Aweewaawo ebyokulabirako mu Bayibuli bingi byetusobola okwogerako okugyayo enjawulo y'obulamu obwa bulijjo n'abantu abatambula omulamu obutali bwa bulijjo oluvannyuma lw'okutapinga mu maanyi ga Katonda aga switchingibwa on okufuna omwoyo omutukuvu. Bayibuli eyogera bulungi nnyo nti Petero yali muvubi owa bulijjo normal fisherman muvubi era bw'osoma mu Luka 5 Yesu amusinkana nga ali awo bw'ati ebintu byamutabuseeko dda. Yesu n'amubuulira ne bibaawo ekyamagero ne kibaawo n'ayingira n'atambula ne Yesu obulamu ne bubeera bulungi ddala era ne babaako bye bakola. Bayibuli egamba nti olunaku olumu baagenda ne bagoba emizimu ne bakomawo nga ne bagamba bwe twogedde erinnya Yesu buli kintu tukirabye nga kikoze eki. Yesu n'agamba essanyu lireme kubeera nti mugobye emizimu naye ekikulu kiri nti amannya gammwe gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Peetero oyo tumulaba nga adduka, tumulaba nga yeegaana ne Yesu. Ekiriwo nti newankubadde era atambula ne Yesu naye waliwo ebyatuuka. Embeera eri bwe yatuuka nga Yesu bamukomerera yamusukkako newankubadde yali ayagala Yesu, newankubadde yali amanyi Yesu, newankubadde yali awulidde Yesu byakola, naye embeera obulamu gye bwaleeta the challenge eyajjira Peetero nga tasobola gihandolinga kubanga yali talina maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Yali esukka ku busobozi n'amaanyi ge ne intellect ye n'obuvumu bwe naye nga yali ayagala Katonda era ng'amanyi Yesu. Naye tulaba Peetero mu ssuula ey'okuna nga Peetero omwe yali omutiitiizi kati ayogera n'obuvumu ne batuuka n'omugamba nti bw'oba tovudde ku linnya Yesu kukutta. Naye kati bakabona abakulu ne bakabaka bamugamba oteekwa okuva ku linnya Yesu n'agamba byonna mubyogere naye sikyasobola kuva ku linnya Yesu. Nja kulyogera kubanga bye likoze byeraga. So obuvumu buli enjawulo wakati wa Peetero oli adduka olwakawala ne Peetero eno bagiyita kufuna mwoyo omutukuvu. Kati olwo Peetero atandise okuoperatingira mu bulamu obutali bwa bulijjo kakyali normal Peter, kakyali Peetero just yategeera Yesu naye waliwo amaanyi amalala agakolera mu ye agatamuganya operatingira on the limitations of the normal person. Kati Peetero ayogera n'obuvumu. Peetero tokyasobola mutiisatiisa. Peetero tokyasobola gamukanga. Peetero n'obulamu alabanga bw'aba tayogedde ku Yesu buli worthless. So tulina ba Peetero babiri mu instances zero. Peetero omutiitiizi naye ng'ayagala Yesu. Tulina ne Peetero kati ajjuziddwa omwoyo nga tolina ky'omugamba ng'ekyo tekiri mu maanyi ge ne waliwo ekyayingira mu ye ekiri unlimited by normal threats, by normal storms. Kati eyo yenjawulo ebeerawo. Era bw'otunya obulamu bwa Peetero the way operated from then ekulaga what happens omuntu bw'amala okuyitaapinga mu maanyi ganaguba Katonda ge twasomyeko wali mu Luka nti eri Katonda wali kirema naye eri abantu bingi birema. Waliwo by'ojja osobola, waliwo by'ojja ohandolinga, waliwo by'ojja okuyitako naye olw'okubanga you are operating mu maanyi ag'obulamu obwa bulijjo there are things that will rise beyond what you can handle. So kitwala okutapinga mu maanyi gali ag'obwa Katonda ge bayita ag'ebitasoboka kuba Katonda gayagala buli omu kufa agatambuliremu. Kitwala omwoyo omutukuvu. Eri mu church yokolera so twayenza nyo peyanzege Paulo oyo Peetero gwatoyogerako twawulidde Peetero wa bulijjo ya Peetero kati asobola okunyiiza ebyayite bikola ki ebiyinzikaluli. Twayenza nyo peyanzege mukadde wange omwaka guno 2024 obunena byanyiza
Wow. Ewe kiba kimu kyokka tunamalira. Bw'otambulira mu bulamu obw'omwoyo weewuunya Katonda n'engeri ebintu gy'abikolamu. 2024 Katonda alina ebintu bingi byakoze naddala mu area y'obuweereza. Atamanyi eri mu kyaki gy'okolera ayinza obutategeera naye abamanyi basobola okutegeera how the Lord has been at work. Otuukayo n'ogamba how has this happened? What has caused the transformation? Nga we are ordinary people, abantu aba bulijjo nga tulinga bwe tuli naye olwokubanga waliwo amaanyi amalala ge twatapingamu. This year waliwo we twali tustrugglinga nga twetaaga ssente. As a church, we are a church that is moving, twagala oprogressinga tunoonya ssente. Omwaka gubaddemu ssente nyingi abantu nga waliwo struggle, but olwokubanga tuoperatingira mbulamu obutali bwa bulijjo mu mbeera eyo ey'okustrugglinga n'okubanga tulina bye twagala okukola out of the blue. I don't know how the Lord does it, but that's how the Spirit works. Mukama n'abaako omuntu gw'ayogera naye ngamba nkulagidde genda otwale ssente bwezi ne bweziti ekyo balina kye bakola nga tetumumanyi eri mu kyaki twali tagimanyi. Najjira ddala at that moment nga ssente zaleese ze twagala mu time nga tetulina bwe tugenda zijja naye nga tetumulabako naye nga tatumanyi naye ng'eggulu limugambye bali abaatapinga mu maanyi gana gatali gabu gye balina kye bakola. Gwe kwata ssente zo ze batalina kye bakoledde ozibatwalire bakole omulimu gwakati. Embeera nayinza ne tugulumiriza Katonda. So bingi bye tusobola okwogerako naye nga it is almost mandatory that every person, buli mwana wa Katonda yanditampinze mu maanyi gano ag'omwoyo alyoka alabe the exhibition ey'obulamu obutali bwa bunyuma busanyusa bweyagaza olabira ddala nga operating na bulamu obutali bwa bunyuma. Mukama yayinza embeera musomanga bwagiyiseemu mubiwulidde byonna nga bwe byali bebaza Katonda kulwekyo. Kati nno abadde akuwa kubanga biri byali bya Bayibuli oyinza ogamba awaayi bya Bayibuli naye kino ate kyabadde ayogerako akireese mu bulamu obwa bulijjo nga eggulu liragira omuntu yali tamanyikiddwa yali tamanyi eri mu kyaki n'ajja mu kaseerawo kennyininyini nga waliwo obwetaavu. Mukama n'ayinza embeera bo ng'ekkanisa kyali kiganye yali embeera yali esukumye ku busobozi bwabwe ku maanyi gaabwe ne ku magezi gaabwe naye nga bwe twagambye nti Katonda byolabanga ebitayinzika ate ebyakola kibyayinza kati embeera bwetyo Mukama n'agiyinza. Kadde wange nkweyanziza nnyo weebale nnyo ebigambo bye binnyumidde kwegamba ndinga agamba nti batweyongereyo naye abantu tujja kweyangayo omulundi omulala. Nsaba tukomeko wano katono nnyo bwe tunaakomawo omulundi okusemberayo ddala osibule abantu baffe. Kale mukadde wange tukomyewo mu kitundu kyaffe ekisemberayo ddala. Ekitundu kino saba wumbe era osibule n'abalabi baffe. Abatuwuliriza abalabi baffe twesimye nnyo kubanga nate tutuuse gye muli. Mwebale kutega, mwebale kubeerako, mwebale kusubscribinga era tubakubiriza kwongera okusubscribinga ku mukutu guno ogwa love of God kubanga kuliko ebyokuyiga birisebo. Njagala okuweebaza kubanga nze ngufollowinga era gunkola bulungi era nkubiriza n'abalala bonna okwongera okusubscribinga okufuna amazima ga Katonda n'okutegeera Mukama byayogera n'omulembe guno gwe mulembe gwaffe era Mukama atuwadde omukisa okuba nga twogera. Angamaliriza njagala okukubiriza abampuliriza naddala abakkiriza ekisooka okukkiriza Yesu abatakkirizanga bakkiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwabwe. Abakkiriza Yesu mwakolawo okusalawo okusinga okubeera okulungi naye era mbakubiriza okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga okola buli kisoboka okujjuzibwa okuyingira mu bulamu obw'omwoyo. Engeri yokka gy'ogenda okuoperatingira mu bulamu obutali bwa bulijjo obwo Katonda bw'akwagaliza
era osala amagezi gonna okulaba nga maintaining enkolagana yo n'omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo omutukuvu yatusobozesa okweparatingira mu maanyi ga Katonda gano agaalukka nti eri abantu birema bigaana naye eri Katonda tekikikinika. So tulindiridde era twesunga ne 2025 okutambulira mu bulamu obutali bwa bulijjo kubanga gwe mugabo gwaffe ng'abaana bonna. Mukama abawa omukisa era abakole bulungi tusinkane omulundi omulala. Twanze Musumba wali mu ntandikwa ogambye bawajasi toinayo point. Oh my God. Yes sir. Ntumira Baby Girl Justin. Bebadde ebigambo by'Omusumba Talemwa Paul okuva ku Elim Church ekyokolera abadde ayigiriza era nga wumba ekyawandiikibwa kiri kyetwatandika nakyo omwaka guno kuva mu Luka 18:27 abadde atulaga mazima ddala ki omuntu kyetaaga okukola okuyiiza ebyo byalowooza nti tebiyinzika nga ye omwana w'omuntu. Atuyigiriza ebintu bingi byesigenda kuddamu olwakadde kyensuubira atulaba yonna gy'osinziira bw'onoowuliriza obulungi ojja kuyiga mu bingi ate tojja kukoma kuyiga buyizi kyensuubira ojja kubissa mu nkola. Nyongera okwebaza mwenna ababeerako nga musubscribinga nga mulayikinga nga musharinga nga mukomentinga. Twebaza nnyo mukadde waffe Bishop Mvuleho Richard olw'okuba nti akutte bulungi ekintu kino. Abakkiriza mwenna abalavu God Church aba Elim Church n'amakanisa gonna agali mu gyokolera muno ne Watuba twongera nnyo okubeebaza olw'obumu bwaffe obwa Watuba ne gyokolera. Mpozi era siyinza kuva ku mpewo nga seebazizza nabagamba nti ffe mutulabira eno naye mabega w'ebifaananyi bino wabeerayo abakulu ababikwata. Tulina media manager mukulu muwanguzi Samuel Sebo tweyanza nnyo ne ttiimu yo olwaliro wakoze ne Solomoni abalala leero tubalabiseeko naye mwe ababi mutukoze bulungi nnyo obutenkanika. Mwebale nnyo mwebale ddala. I sign out. God bless you.